full figure ye alowooza nti agenda kubeera mu kwesiriwaza paka lwalifa. Yes, abantu bonna be yatandika nabo abalala be bamuwa nabo ba presidential advisor, abalala balinga mu NRM nga basitula busituzi beegula bweguzi ku bantu. They have grown through the ranks. Bagenze. A very good example is Balaam. Balaam yamuyitanga mukama wange. Today Balaam is a minister. Bazzeeyo abantu bazzeeyo ne basoma. Abantu bakyuse. Kisa kya mukama wano naye yali anirule. Ng'avuma buli kimu. Naddayo n'afomatinga abantu baamugambako. Ne bamugamba nti kisa kya mukama. What do you think is most important for you? What is best for you? Naffe ffe nnyini otulaba wano. Twali naffe tuyina embeera nga tukola ebintu by'ekisiru. Abantu ne batugambako ne tusalawo nti ebintu ebimu katubizze ku bbali. Oba kitegeera. Naye ye full figure alowooza agenda kubeeramu ebyo ebintu paka ddi. Ekisooka full figure talina moral authority. Yugi updates viko sinzira kubanga otuliza go mukwano gwange yonna gyoli habula gwagala tweyongako kubiriza gena wansi walwe kigambo subscribe kikoneko ojja kubosobola bulungi nnyo otwegatako go mukwano gwange ali yampuliza ebintu si byangu kasiko omuwulidde olutalo luno terunnagwa. Abantu bano babisaana ne bakwegamba ne bagambwako manyi bagamba bwaddene ligambibwako nannyiniryo kakati munnange engeri mwenna gye muli ba media osanga nti gwana alikyusa bwadde ne ligambibwako nnyiniryo. Omanyi waliwo ekisayi tutuuka nga omuntu olina okukula myaka mu ndowooza mu nneeyisa si buli kadde nti nno ogenda kubeera mu mbeera ze ezimu z'otambuliramu. Ekyo ekyakufuula okuteeka awo okikozesezza otya okupromotinga okuteeka ewantu ewalala. Si buli kintu engeri gy'okiyingiramu twekirina okubeera. Obeera bizinensi mu ngeri gy'ogitandisemu si gyeyina okukomekerezebwamu. Olina okuba ng'ogyongeramu sobola ogikulaakulanya kifuula ekintu eky'enjawulo ate okifuula ekintu ekya sirias. Ensonga lwaki full figure teyeeyongerako awo waali era n'abaamuteekawo balaba awo asaanira okubeera lwaki tebamulabamu promotion, tebamulabamu any determination and desire ey'okusukkuluma ku ekyo kyali. Funze balaba nga yeerevo ye kwega beerondera ekintu kyabwe asset bagitwalanga asset eri awo buli baagadde ogikozesa ne bagiggyayo. Kutegeeza nti obadde ku Yugi Updates TV bale kubanga otuwuliriza gwe ayagala otweyongako nyongera okutegeeza kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kuba osobola otufollowinga bulungi nnyo ojja kuba ofuna notification bulungi nnyo osobola okuba ng'oli updated buli kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bategeeza nti no mbagala nnyo mweraba.